kati bwagisitula eyambuka n'engoye ngeri gye yajambusiza ku mubiri eyambuka oli twali tumwesiga nakabba eyambuka n'engoye kati eri mu baali batudde mwalimu abavubuka ndoza be baniga mwalimu abasajja abazeeyi ne bakyala banne be bamaama kati ababuuza bannange mugirabye ensawo ya sukaali abaali batudde mabega ne bagaa tetukola ki tetugiraba n'ayagala alinnye ku kkule kumba agenza anywa ki akayaga anywa kiti bakiyita kiti high grade scan kati bwe yatuuka eri jukira bw'otuuka ku mukolo bababuuza baani abo befuula abatabamanyi bannange wano mulabyewo ekkubo era omuniga yakyukira ffe abali mulayinaga simanya si weewano kofe weewano waliwo director ata yabali eyo wama abatamanyi director ye Sandra Melissa jajjaroni ali mukwana atannakwana mwagala naye gwe wamanye emigo gye bagenda okukubanga okwanye director oni obadde ogamba kuba kati tulina okwogera ku bayimbi ab'ebika ebyenjawulo okusingira ddala waliwo kye bayita country music bwe tuba tugenze eri mu bannaffe abaleeta ekigambo ekyo newaffe kibbululwa nti kadongo kamu eri mu bannaffe tuyinayo ba Ken Rogers the late rest in peace, tuyinayo ba Don Williams, tuyinayo ba bani abalala Don Williams, tuyinayo ba Keith Abani, tuyinayo ba yenda bafundiza we wange wemmanyi ba Grace Morgan, kati ate Uganda abeyo baveeko kati bwe tudda wano abakijja eryo kireeta wano tuyinawo Jimmy Katumba yasookera ddala bino bye byaliwo mu Jimmy Katumba mwe lwakuba temwetegereza yajja ne nono wa Ebonziani gundi yajja ne gundi Bosa, Dr. Bosa naye muyimbi wa country mulungi. Bosa nomuzanyi in fact I know limba le producing ebiseera ebyo baali baluyita bwe yayimbira mukazi we kumpa omukolo musajja omanyi bagamba omwana aleese kati kubuko bagamba omwana aleese mwana munne kati bali oba abantu bagamba bati abalese omukulu alese mukulu munne kali gwe Dr. Bosa nga bamwanyi omukulu atuleetedde ejjamba kiba kya bugagga story ebampanvu nalabye Father Chibi ng'alumbye n'agamba Misaki wasa Misaki takola akole emikolo takolanga mbaga yaze woman nakayi omukolo yes Father Chibi yamugamba kati nga ne Misaki ate ye yamweyitira mulimu abantu be mulina okuteekako wasa bagambe ku Red Banton tawasanga wali olabyeko ku mukyala we nga mulese kati wali abamu kati gwe wali olabye kubba wa Fulufiga nga amulese Fulufiga nga ani amuwaso kati abaana abazaala ani amuzaala ani amuwaza kyoga Fulufiga teri amugira ate abaana amumatira naye Fulufiga kati Fulufiga kati bamubabu Bisente kati lwakuba nti alinamu kaki Fulufiga yawasa mwana we ye Museveni kiregeza tata w'omwana yamuzaala mwani mu bajjo erinnya tolimanyi erinnya erya Museveni tata we eno yagweteeba kuba ennaku zino ndaba ayagala kuddukayo ewa Museveni atayinza kuvaayo oli ye jjajjaffe yagamba Museveni Yesu
Yesu kati ani star ba full figures e malaika enkazi ne mu ba malaika wali enkazi aye sajja bamukuba emiggo nadda nga takyayogera jjajja Ron bambi abakuba full figure temukiddangamu bamukuba bubi nnyo never beat a woman. That was a wrong strategy you laid. Soko tunyumize katongo kamoyo. Kati tudda. Oyogera oluzungu mbammanyi. Ekiko kingo oluzungu. Kati bwe tuba tuli ku kadongo kamu. Ye country music wawan. Nti bwoba olabye abasajja omusajja asinga okuba kadongo kamu. Birimu ebika. Waliwo omulalu wa kadongo kamu. Waliwo omwenzi wa kadongo kamu. Omulalu wa kadongo kamwani. Waliwo omukwanyi wa kadongo. Lindako waliwo omukwanyi wa kadongo kamu. Waliwo nemu abalabye abasajja nga bayimbye oluyimba lwa muzeeyi. Bonna nga bambadde yero. Basajja ki? Kitalo. Basajja bayimbye oluyimba. Soko gende mu maaso kandu. Waliwo omukakamu wa kadongo kamu. Omukakamu. Waliwo omubuulirizi wa kadongo kamu. Waliwo omutonto omuvumi wa kadongo kamu. Waliwo omwewanyi mu kadongo kamu. Kati omwewanyi bamuyita Masias Walukagga. Oyo omwewanyi bananga abasimaati. Masias Walukagga yasula ne kampuni namba gye bayita Samona. Yogedde naye ate era kubyazzeewo Samona y'omu ku baavuddeyo ne boogera n'agamba nti yagenda muweerera paka wanaakola ki naye ng'ate yasula kampuni yagenda muweerera paka wanaakola ki wanaamalayo. Kati bwe tudda ku mulalu wa kadongo kamu nga tetundadda ku mulalu tugenda kudda ku mukwanyi wa kadongo kamu. Olowoozaani omukwanyi bamuyita Abudumulasi. Kadongo kamu temuvaamu. Anti kati kiba kita rise and fall of Abudumulasi. Oluyimba lulimu Sebbaale lulimu muzeeyi Rasta baabo mulimu n'ono omukazi omukulu obwavu eyakulembedde kolansi yabadde atamidde. Yabadde atamidde. Abayimbi bakadongo kamu kiwewa yakulembedde. Mulimu n'omutamivu wa kadongo kamu kiwewa. Twogedde ku mukwanyi Abudumulasi. Tulinamu omutamivu kiwewa. Tulinamu omulalu. Ani? Olowooza omulalu wa kadongo kamu yani? Waliwo n'omusajja akuba ebigundi na yani kibijigi. Webale nnyo. Kati Mukaabya agwawa mu kadongo kamu. Mukaabya. Oyo Rasta. Mukaabya. Mukaabya. Ye advisor wa kadongo. Yabasakira. Zakati yajengozo nono. Pastor yaloko nagira nyumba ye nagifuula church. Mukaabya nabatwalako kiweewa bali mu Fred Sebbaale wire Mukaabya ne Betty Nabulya. Kati Betty Nabulya Jofre Kibijigiri kali bali mukuwana mbu muzeeyi ne Kibijigiri mwali ne Kibijigiri nze sibanenya nnyo bannange obwavu bungi agoyagansi ati wadama lyansi sigena na bawa oluyimba luleke ani oluyimba luleke lukuleni kugata wan bambadde biyero balinga ebi bambi baba bochezaayo mmeka ziba mmeka kati twalaba bano abaana abagenze mu state Kasukube yakulembedde babadde balowooza bagenda kuvaayo ne ssente naye olowooza balina kye bajjeeyo ate oyo omusajja kyano byogera bagenda bawa bana abawadde ng'akalulu kawedde nga twalinda eza federation bagenda bawa nga akalulu tekannagwa nakeeranga ku federation yabagambye mbwe essaawa eno bw'abawa ssente bajja musiba ani amusiba
nze nzolaba jjajja twakolanga ebivvulu n'oyita bamemba of parliament bajje bakuwagire omukuŋŋanyiza abantu omuzinda n'ayogera eddakiika 3 n'amaliza ng'agamba anti akaseera kendimu sirina kugaba bajja kali lwaki ate oyogedde ku kazindalo kange kabwerere kati nalabye nawe weesimbye kuki ku bya movie industry eyo nawangula dda kati amawulire ogalaba kifuula bakuwadde awadi wawangula ki ulindako balondesa bululu ewaggwe okulonda bagaba awadi nalabye ebibwalo gye bawadde Bobi Wine eridde ey'omwaka onenge gyoli owokakkanyi banayifishi nkyagadde in fact nkikwebaliza webale kukyuka fishi ennaku zino you are a gentleman who doesn't sansabagate tokyesansabaga mukakkamu sensabaga kiki okwesansabaga twakatandika tandise okwekuŋŋaanya nekuŋŋaanyiza mwana oli gwe watumye leero alabika yayise walala yinza okuba yamuleetedde katwa kamukakkanya ale mmwe ndowooza nammwe gye muvudde gye mulise kati bwe twogera ku bakadongo kamu tuyinawo gundi yalagawa Sisiri Segawa oyo siyo ye yasiramuka siyo ye Segawa yasiramuka naja naye bannange ensene ekuba Swaba Kasumba ayimba ki ayimba ki yagenze wajjajja simanyani gundi Swaba Kasumba ekyamuletedde okujja mu bajjajja yasooka n'abeerako omwavu wabeera andasilevu omujjukira ngayambala ogugatta wabeera omwavu ne bagamba abo benyini bafishi nga bagamba avuddeko n'agwa eddalu ebiseera ebyo ng'ayogera kuno nakulizo ndaba kino wajaluuna nze simanyi golaba ffe twabikola ebyo nga nimugamba ate wakola ddiini ajaluuna okuba wooteri yammwe tebaagala tumanya naye ng'ebintu byaffe nimugamba wamaza nakkirira nengamba nno asamba obukebe ali mukuweta asandika osamba obuki obukebe kati waliwo abakadongo kamu kati ne bakizuula nti agudde eddalo ne bamutwalawa mu ddwaliro mu lihabu kati bamutwala mu lihabu abeereeyo kyaka gye yagwirako oyo jjajja ndoozanga ye wagundi olwazze raga tebanfaako kangende neekubira ebinsuula eddalu byebino ebuwanga bwange nga tannaba kwezuula alabika yeezuula kati weyeezudde ate mukambwe nnyo obedda yeeyambula asuula abasiramu bagenda okulomba edduwa bamulombedde dda n'awulira ekinaddiri omanyi kankubulireko fish byonna biyiseemu fish kankubuulire ebintu biringa bibiri byotazanyirangako eddogo eriri mu ddiini liveeko eddiini waliwo omusajja yakwata Quran n'agiyuzaamu empapula wamuwulirako oli pasita wa prayer palace balabye ekkubo ate no munange nno eyali amulinaana yali taata wange omuto nga neibawe yamulinaana gwakubiriwe kaakati ne bajja abantu bangi nnyo abazanyidde ku ddiini buli ddiini yonna gwe gyotakkiririzaamu gireke bakaweesi bwe baba basamira baleke basamire kati bana bali ku kamera basekaki baleke basamire kati bali tobaita tango omulokole balo baseka bagamba kafeero toneti yago yali mulokole yali mukwano gw'abalabye ekkubo busumba wali ku prayer palace sinze gambye nti prayer palace ate nawe otulimbye teyasukka mukono yafiira mu mabira accident yali yasukka mukono ng'akomawo obadde ki akatambala
kabulako muyimbi woba wakana nkubire brother wange wano Bosco Mugambe pozi tata afe yabeeranga ne balabye ekkubo yani anti nze mbeera biro oluusi nga ntamidde naye taata kati otamidde taata wange omuto naye nga jajja mukyala yamuzaala musajja omulala tetunabuuza nakubalabi munzijjako ama abalabi waffe mwebale nnyo okuwagira ensasagge mwe papa tuzaala mu famire z'abalokole oli mulokole wadde tuli bakatoliki ati omulokole si ddiini osobola okubeera ng'oli mukomba midaali naye ng'oli mulokole naye ebintu bibiri yeekuba ebikonde Mr. Victor tubuuseemu waliwo omudaali ne Rosary yeeno ogamba nze ogwo omudaali ogamba nze mbabuuse wano byawula si byawula oyina obyawula nze mmanyi muzikiti era nze bw'oba olinoonyaako olutalo gwereeta kamutaka kasale wali ku muzikiti ate ekasinga obbayita tekayinza naawe mukuba obwembooko ate akamutaka ako ekasinga okwegaana okabuuza ofuuye nekaga konafuwako tekasigira ddala okwegaana ate kagala ewali abasiraamu nze nkawa obudde ekintu ekisinga okukabonyaabonya egundi zino ensanafu anti kayinza okudduka ekyalo kyonna nga kasinga n'emmotoka kekasinga okutya ensanafu ebeegi n'okawulira ekyalo kyonna naye nakagenderera waaki tekabeera ku kkubo nti maini era oba olina okyamako ku ttaka kyamaawo kali wali lwaki tekabeera ku maiti ku kolansi simanyi lwaki ati kabeeyi tekalina fuumulirwamu oba nfuufu ng'ate gyowetayo oli yenfuufu naye wamma kituufu baŋŋamba bwennyama yaako bw'ogiwako amafuta evaamu eba yekutudde era nze mbulondalondawo bonna obwekutudde embuzi za musani nina omukolo gwe ninako okuzika kwe nagendako kumanya abaana bamanyiira okuzika nga kwaba amaswahaba bamaseka magundi abaana ne baleeta ne batema wali ne bookya naye kyewuunyisa era abali tebaabula kati nno gulaba kokumanya akasolo ako kabbeeyi teri mufu afa ku kyalo nga bagenze kuziika era abaveeka babaga embizi bagitemerawa wa ati kabisiraani kekamalako ebisiraani nze sigendangako kuziika nesitakolaki era none nagenda ku leediyo baali bagamba omukaabi asinga fishi wuuyo akaaba kyali wana nga tuliye ku luti mwana tulumye dda nga ye yategeddewo dda bwekakolaki nakakolako mu kalantiini loni yajjangawo nga ogwokatema nze ndi boosire mwana wakola bukya netugituuma ayagaliza okole ki ofune twalina kyali waffe musiru munnaffe nakola embaga mu kapoko jointi kangaawo embaga agikolerawo loni ye yali omufumbi era obogera oba tunabikuweereza Bosco Mugambe abikuweereza loni ye yali omufumbi nga tusonda ssente awo nze nga neeyama okuleeta obutebe n'omuzindaalo waliwo Frank Lion nga yeeyama emmotoka ne mukulu wange nga yeeyama era emmotoka kati omugole gwe twasonderanga ssente ono agenda aleeta omukazi teyamuweereza mbu ssente za lugoye lwanayambala nga bamuleeta ku muki kumukolo okuba guli omukolo gwali gw'amaanyi loni bamala ofumba emmere ne mukyala we naye nga tewali sowaani loni afumbye ne mukyala bafumba loni afumbira ddala oyo naye nga mwafissa yenkana omukyala yanobano gwe wafumba naye ate yayingira muyimbi n'obuyimbi muyimbi nze musanga mu mastudio naye ate nze bampita mpalaniraako ayimba nyimba ki ayimba era we musanga mu studio
nga producer mukuba akama mwana oyo tamanyi kujimpala mpalanira akola okuba kyaliwo yasawa kyaliwo mpalanira akukyova ekyo nakiyiga ku mmoze nga we tukukyawa ffenna tuba tukukyaye good life ebe ekukyaye nedda mulimu abatagendayo waliwo akakoosi nga kali akakoosi kaffe kinene lwaki buli lwentuula amabina gannumi mita emboozi amanyi mugudwa twalina akakoosi kaffe nga ka rediba Antony takuwalananga noddamu sami fish n'omugenga nga awo fere kutandika okukuwalana nga muwalana ati nange nikimbaako jjajja lodi kyali wange ndudde naye amunyiiza nange gwempalana agabugambi fish oyo nemuga wangi tumuwatandikeko nga tuliokaogamba wako emtalo ozigira ozisuubuliza ne ku bbanja linako bwayogedde ku bbanja anzijukiza oli omuyaye abeera ku street yawali ekato eyeewola bano banneekolera jange yeewola enkudi era mwakiganda waza kati era janaga ffe tuba security mpola kati lumu omukazi ng'agenda amuwola bamala okulya bamusiimudde nga beebaka kati ku makya leka tulimba bamalaya tebalina nkumbi oliyya muwola ssebo namuganga ngenda kuwa ku makya nga tonnagenda nanti ogambe ne bamusiimuula abanga atali wuwe ali ewuwe yali atambula ne kanankadi mugundi ka tishu malayo olumala agamba teekawo sente zange bayi fuluma omulala jje nogamba oba nze mbadde enkola ki adi omuyaya amala okulya bukya ku makya bamubanja jjukira abayayi bw'aba yeebaka anogoka bunogozi aba akooye amuyita saabagire zuukuka ate ki nkubanja obanja wabanja mmeka 3 muyaye yalinawo okuyiiya awo okimanyi wanfuuyidde n'ensirika bamubanjize meka ate alisogatta amugasooka ojjeko ogumu ekitundu omukazi n'asala awo banjawo gumu ki kitundu kasooka okebere kameeza waliwo 3 nasooka akebera kameeza nga waliwo 10 meka namuga ate ezisigadde koye oza tugenda kukola tutya kuba naye genda kuyiriba era yamala yiriba ndowooza n'asasula oluvannyuma gy'essaali kuba yeewola badde nkyakuli ku mbaga eyali mu kalantiini eyo loni lwe yafumba kati tugenda omugole yeekyanga gwe balina oleeta tebamuweereza lugoye kati omugole omusajja omayire kye yakola obutamalamu bano abasonda ssente maanyi na n'emmotoka tuzimuwadde ng'agenda ewa Kiiwa batuuka ewa Kiiwa ndowooza ng'ategeragana n'omuwala nti just ogenda tuula onywe olye ngenda kuwaayo omutwalo k'omuwala guno omutwalo gwe sitagendedde mu bisenge kaatuulewute mu mmotoka muluka nga zijja zikuba eŋŋombe pipipipipi abategesi wali abafumbi webali loni wali ozeeyo kwambala esawundi tukuba tutudde omukolo nga gusitula abantu bangi omukolo omusajja kanyeno tunuulira omugole gwe baleese nga si ewa bulijjo gwe tusondera ssente kuba yajjanga mukusonda nkuba kyali wange akaama ate okikoze otya gwe bireke gujja kuggwa konze kijukira nze yali omutesitesi w'omukolo gosonda ssente gwogatta wali kapoko joint kange kakati ebimu bibuuke gamba ku mulimu kati
tutuuka essaawa omugole oba basooka muwaako 10,000 5 ow'omutwalo n'omuwata kati gwe Makindi embaga eyo yali yakusondera kati Makindi we wasinga okutukaddiru mu bwangu ku mukolo ogwo nzijukira waliwo eyaleeta ejjambiya munnange omukolo gutuuka ng'omukazi muteera waawo eccupa nga n'eccupa zenteeseewo nzibanja mbadde mmanyi waleeta empute nate neewole naye nga bazinywera mu mutima oyo yeekaziza mwogera erinnya yeekaziza ati eyakola omukolo ogende mu maaso tatuwonoonera ebyuma Mad Fox ng'atuula alinga omuntu ye Mad Fox ng'atuula yayambadde bunjeka naye ng'omugole akagere kaliko akafuufu naye mbabuuza mumuyisizaawa mugoze miti kakkana mugole ng'atuula nga banywa bbiya wange eccupa ezima Mad Fox ankuba akamba oteeseewo ntono yongerako eziriwo ne mwana zino tonnasasula ate ngambe nyongereko mbuuza omugole gweoyagala nywaki mulina kuwalagi akaganda ne mugabo ye mulina yiyo engeri gyokaleeta kekabanga akawalagi akaganda kalala kozi byo bikuba biveeko nga muleetera kawalagi akatuufu nanteekawo kumba omugole anywa akawalagi ako afune amaanyi agabanja eddakiika ezisigadde essaawa ze bamugambye bamupangisizza emmere agiridde anywedde ng'atandika amugamba pa balansi wange tuuza omugole abasawo balansi wange omumanyi mulowooza bali mukwano wembaga kakkana balansi njagala balansi lonino ali eri mu mmere tumaze abantu bamaze kuba twagamba ku katundu alina essowaani yalya bana abantu baagala emmere nalaba n'abasiramu nga bayitawo kabuca kange wali bafune omuceere baloni gwe baafumba nga naye bagufumbidde mu kabuca yajja n'amasepiki naye nga hunaaba wano kabuca katono kati omukolo gwali bweru wakabuca naye nga tuli in conjunction with the butcher kati we natiira omukolo nti mukambwe ennyo omuwala afuna essimu waliwazi owa shoti wano w'ebiri kitundu omwana ayagala omwana yawulira ebiri kitundu nagamba wano kazi ndi wano Makindi wano bakusitekanso mugamba abeereawo nzija ngenze omugole olwo asituka akole ki Mad Fox n'akwata omukazi n'akwata n'ennajjolo nkutema omugole naga kati mwampambye esale zammwe zaweddeyo dda aleeta najjolo bazijja wali ganyonyola aleeta najjolo ku mukolo waliwo n'omulala muganda wa Badirisha bamuyita Mikaala yo Mikaaso Badirisha ye muganda wa Mikaala mwali ku mukolo kati Mikaala muganda oyo Badirisha yaleeta ejjambiya Badirisha yaleeta Mikaala yona ayogera ennyo ekireetesa Badirisha ejjambiya ye yali yatereka ssente zetwasondanga kuba ne bamaleeriya baaliwo nga basonda akati olwo ate aleetera kyejjambiya agireeta kuba nti oba baali bamubanja ssente kati omukolo okuba gwali muzibu n'omukolo omusajja essimu ne bagiwamba malaya ate omulala malaya mukazi neeko yo yayitamu omugole omusajja Kasujju Bbeere ne bamuwambako nga bamubanja ogumu 2 ng'amubanja namawunde webale nnyo namawunde mukazi mutono kati essimu bagitwala tuba tukyali awo ku mukolo gwennyini nga nigwe babadde bagenda owasa avudde wala gyoba yamuwewamuwako saa n'ajjukira nti bagenda muwasa n'amanyawe yali amanyi venue omugole omutuufu n'atuuka mwandiddeko dde ebyokulya kati yani abaddewo ne tumugaa tuula awo embaga nega eba neddamu neddayo wagwe
embaga mugalanga agirina Bosco agirina ku gundi ku simu ezembaga zammwe mukole kati okumanya omukolo atuuka ewaka nga Land Road akisizaako ekufulu eyokubiri omugole omusajja n'atukubira namugambira omukazi gwowasiza wa kisiraani kuolwo olw'omututte bateeseko okufulu eyokubiri goba nange ndi mulogi wano njagala kulya alyamu mangu nziruke bizibu biri makindi Fish bw'ayogera lwabaddeko ekyafaayo semafaayo mu ggwanga kirwa okimanyi nti abameeya Makindi beesimbawo 14 ne basunsulwa olunaku lwajjo Electoral Commission yagambye 11 tebalina mikono mituufu era ne bawanduukulula Electoral Commission ya NRM yaleseewo Yasini ate nga wa NRM batukozemu yenensi eragawa kati bwe baba bali babawummuza Makindi oyina ne mulyanyama we Makindi mulyanyama ali ku Member of Parliament naye bamuyuuya baagala mujjawo ani asigaddewo wakati wano okugundi ani ono secretary general secretary Lubongoya naye bamuyuuya baagala naye banna ne lopu yennyini Lubongoya bamusimye kwani bagambe bugambe nti alidde mu Makindi egundi ekyo nakyo tukoleki tukite naye olwo ate ensi ensuubizi omukulu atusuubiza ensi ensuubizi tujja zonna tujja okumanya tujja ennaku sigadde embali tulonde tulonda 15 leero mmeka 15 nze njasulirayo ddala mbeerewo naye mujje muba mukola mujje wano ku studio tweggalire tukole purogulaamu zaffe balangirire obululu bwabwe ffe tetubafaako kasooke embuze akalulu olunaku lwetulonda lwennyini lwe bakabala mu ggwanga baba babala ng'obutuuka nga bwe bataalinga kakati engeri lujja kuba lwakutaano ndowooza si lwakutaano kati bwe bakamala okukabala bayinza okulangiriranga ku Sande kuba balina okubala ne bagatta tunaagenda okutuuka ku Sande nga tuli mu nsi ensuubizi olwo lwasembayo twatuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro nga ffe tuli maaso tutuuka ku 4 nga ffe tuli maaso tutuuka ku 6 nga ffe tuli maaso waga maama ku makya nga batugiseeko waliwo obululu ati waliwo eboxi ze bagamba ezo mulindeko zibala kasooke ziri ezeewala obudde ne butabamala ne bagamba kati zino ne bwe tutazibala bino bitumala simanyi oba ebya social media mubirabye leero nti waliwo gundi tanka eziyingidde mu Uganda nga zaagalaki nga za UN based from America kati abazungu bagenda tukuba miggo tubadde tugumidde gino egiriwo UN etugamba ki UN tena kyegamba tulage kagundi ako bakalabe bagambe Trump yalinawo ekiddako kati linda bajja kiro bugenda okukya ng'eyeebase ne mukazi wo e Uganda oli mu nnyonyi nga bukyo oli mu Amerika baliyita komera kyeryo Addison B Maxon B kati ensalawo yaffe eri bannayuganda tulonde enkyukakyuka bannange ebbina nga linnuma nindi bulala tanka ziyingidde olwaleero ziyise wa ku mazzi ziyise waggulu wansi ozira za UN ziyise Entebbe simanyi sijja kulimba nti mmanyi oba by'e Congo ziizo laba kusoma ku bupande oba zizaawa oziraba ziizo ziriko UN kakali ate nga mpulira mu people power zize kuyamba ffe oba
ati njagala kyembadde njirese nga nsonga mu ddiiro kubeebuuzaako tanka ezo ziyingidde naye twagala twebuuze abasajja bazze ku lwankyukakyuka oba bakwongera tukubamya kutongera misumaali abavuga tanka abavuga ebimotoka nga bayimba bobi yakungassa kansooka embeeko kyenteeka kubanga akajirasi kange badaireka bankutogedde akajirasi kange naye era kati era bakimanyi kubanga tanka kezizze ziti bayinza overinga bali ku mission ndala ne batwekyusiza ate omuzungu akuba omuggo awantu awo kadi bakubyeko ku muggo sisuubira nti bayinza otwekyusiza ndowooza UN awantu webeze kansooka embuuze zigenze ku American Embassy zigenze magere nange kambuuze mu kulonda tusuubireyo olutalo oba bigenda kubeera mu mirembe bino bya mirembe akalulu kaggwa ate tanka ziyingidde akalulu zaleero kumakya eyo vidiyo ogiraba ya mwaka guwedde ate tuleke ebintu byetwogera yabula wifi wano ebintu byetwogerako byakakiraba ne mumotoka mulimu wifi olaba ne mutoyi wifi gyeri eka n'akalulu kalimu okusamba enzigi kati gwe kyoba okola tukeere tugende tulonde gwe laba bulabi wolonda gwe gwoyagala gwoba olonda kasabaako wano ebbali nze nonda Kyagulanyi tebakulimba gwe kyoba okola era ne mukyala wanze era nina nekiddemu kyange kyenakyaye nga kyeyogeza nsumanye ali emunaga va wano waliwo kyali wange omu va wano waliwo kyali wange waliwo neyabadde agula omwenge nga wagira bana Museveni alifuze namuga ogwo ogukaawa omwenge waliwo bagenda ku mukolo okwanjula genda okulaba omukyalo gwe twagenda okunona nga yambadde akapale ka yero omuko yeekyanga dindako Kyagulanyi yagamba buli ekya yero mu kisaawe ani nze olwa sirya namenvu tuba tulyawo baleeta juisi owa yero mukono agamba kino yasitukirawo mwagala kunzita nati omanyi wonyokola ekya yero kyonna waliwo ono juisi gwe bakolanga myufu nabagamba wa watermelon taliiyo mulyoke mumpe bw'oyogera ku mikolo gy'okwanjula mutugenda kwanjula kati abantu bajja bangi kale naye engeri gye tuva katwe okusinga n'oyo munnange mu Kinyoro kati bwe twanoonya Kiganda bwentunula enonga ngenda okuddasanga wona atererero ojja kuba oli ku mulamwa muto nze ntereera wagga otereera era nazze ndi mukkakkamu kati muve katwe mugenda bwe muba mugenda okukola omukolo eri musuubira okusangayo omwogezi waayo gye mukima nammwe nammwe mujja n'omwogezi kati ffe tugenda okulaba nga owaffe atubuze netufunako awo munnaffe muniga munnaffe nga yagenda okwogerera omukolo yabakulembedde kumba agenza anywa ki akayaga anywa kiti bakiyita kiti high grade scan kati bwe yatuuka eri jjukira bw'otuuka ku mukolo bababuuza baani abo befuula abatabamanyi bannange wano mulabyewo ekkubo era omuniga yakyukira ffe abali mulayinaga simanya si weewano kofe weewano kati tuvuga weewano nababuuza ffe kitulese tukimyeddemu waffe tabarwisa batugambye abeera ku mutala guno kati
bwe twalabanga omwogezi waffe si mulungi tumugjawo awo waliwo omukyala gwe tumanyi owakalaaca wakiri ayanje ensonga zetuleese n'ebintu bye tuleese babitegeere kumbo bano abakyala bedde ogenze n'oyogera kwaka akapale ka yero abakyala bedde abo abamu tebambala bwamuki bwamunda bakubako kigomesi biki bako kigomesi nebyekola byokka kati atandika okwanja ebintu banaye mu Buganda tuli envendiirwa ebbuga ekisaganda mukirabye ko bo tukoze eki tukirabye mu Buganda tuwomberwa jjo kacyayi amajani paketi muzirabye ko bo tuzikoze eki tuziraba kati mu Buganda oba ogenda okwanjula ekintu ekisinga obukulu bakiyita kasukaali ayagala asitula ensawo jukira ensawo ya sukaali ezitowa ezimu zibeera mu kilo 5 kati bwagisitula eyambuka n'engoyi engeri gye yajambusiza ku mubiri eyambuka waliwo obutonotono oli twali tumwesiga nakabba eyambuka n'engoye kati eri mu baali batudde mwalimu abavubuka ndoza be baniga mwalimu abasajja abazeeyi ne bakyala banne be bamaama kati ababuuza bannange mugirabye ensawo ya sukaali abaali batudde mabega ne bagaa tetukola ki tetugiraba n'ayagala alinnye ku kuleera you don't know aha agibalagire ddala ensawo yasooka buuza bavubuka banne batabani mugirabye kabatabani mugiyisiza mu kibira ng'eriko omuddo kati ajabuuza bakyala badde ndooza ensawo eno mu kugijja wansi yagikulula negenderako obusubi abuuza bakyala badde bannaye bamaama mugirabye ko bamaama nga ziri bbiri ensawo nga ayetise bamwewuunya amaanyi awali obuzibu atusiriikirire ku sirimu ayitewo nagende kibamusiriikirira nanyumiza bandi andi otese ku ntandaalo nedda omukolo nagulimu kati awali obuzibu abuuza bataata bo basooka nakuseka baja ero li yasooka nasekera fumita yabuuza munne owaye kategano ku zombi otwalirwa azokesije